Essula ya 33. Era guno gwe mukisa Musa omusajja wa Katonda gwe yasabira abaana ba Isirayiri nga tannaba kufa. N'ayogera nti Mukama yava ku Sinaayi era yabagolokokera ng'ava ku Seyiri. Yamasamasa okuva ku lusozi Palani n'ava eri obukumi bw'abatukuvu. Ku mukono gwe ogwa ddyo kwaliko amateeka ag'omuliro gye bali. Weewaawo ayagala amawanga, abatukuvu be bonna bali mu mukono gwo, ne batuula ku bigere byo, buli muntu aliweebwa ku bigambo byo. Musa yatulagira amateeka, obusika obw'ekibiina kya Yakobo, era yali kabaka mu Yesuluni, emitwe gy'abantu bwe baakuŋŋaanyizibwa, ebika byonna ebya Isirayiri wamu, Lewubeeni abenga omulamu, alemenga okufa, naye abasajja be babenga batono. Era guno gwe mukisa gwa Yuda. N'ayogera nti, wulira Mukama, eddoboozi lya Yuda, omuyingize eri abantu be, n'emikono gye yeerwanirira, era onoobanga mubeezi eri abalabe be. Ne ku Leevi n'ayogera nti, Sumimuwo ne Ulimuwo birina omusajja wo atya Katonda, gw'akemera e Masa, gw'owakana naye ku mazzi ag'e Meriba. Eyayogera ku kitaawe ne ku nnyina nti simulabye, so teyakkiriza baganda be, so teyamanya baana be ye, kubanga bakutte ekigambo kyo, era beekuuma endagaano yo. Banaayigirizanga Yakobo emisango gyo, ne Isirayiri banaamuyigirizanga amateeka go. Banaateekanga ebyokwoteza mu maaso go, n'ekiweebwayo ekyokebwa ekiramba ku kyoto kyo. Ebintu bye Mukama biwenga omukisa, okkirize omulimu gw'emikono gye, ofumitire ddala ebiwato byabwe abanaamugolokokerangako, n'abo abamukyawa balemenga okugolokoka nate. Ku Benyamini n'ayogera nti, omwagalo wa Mukama anaatuulanga mirembe awali ye, amubikkako okuzibya obudde, era atuula wakati w'ebibegabega bye. Ne ku Yusufu n'ayogera nti, ensi yeeweebwe Mukama omukisa, olw'ebyomuwendo omungi eby'omu ggulu, olw'omusulo, n'olw'ennyanja egalamira wansi, n'olw'ebyomuwendo omungi eby'ebibala by'enjuba, n'olw'ebyomuwendo omungi ebiva mu kukula kw'emyezi, n'olw'ebikulu eby'ensozi ez'edda, n'olw'ebyomuwendo omungi eby'ensozi ezitaggwaawo, n'olw'ebyomuwendo omungi eby'ensi n'okujjula kwayo, n'ekisa ky'oyo atuula mu kisaka. Omukisa gujje ku mutwe gwa Yusufu ne ku bwezinge bw'omutwe gw'oyo eyayawulibwa ne baganda be. Y'ente ye embereberye, obukulu bwe bubwe, n'amayembe ge mayembe ga mbogo, aligasindisa amawanga gonna, enkomerero z'ensi, era bwe bukumi bwa Efulayimu, era ze nkumi za Manaase. Ne ku Zebbulooni n'ayogera nti, sanyuka Zebbulooni mu kufuluma kwo, naawe Isakaali mu weema zo. Baliyita amawanga eri olusozi, banaaweeranga eyo ssaddaaka ez'obutuukirivu, kubanga balinuuna okujjula kw'ennyanja n'obugagga obukweke obw'omu musenyu. Ne ku Gaadi n'ayogera nti, aweebwe omukisa oyo agaziya Gaadi, atuula ng'empologoma enkazi, n'ataagula omukono era obwezinge bw'omutwe, ne yeeterekera omugabo ogw'olubereberye, kubanga eyo ekitundu eky'omugabi w'amateeka kyaterekwa, n'ajja wamu n'emitwe gy'abantu, yakola eby'obutuukirivu ebya Mukama n'emisango gye eri Isirayiri. Ne ku Ddaani n'ayogera nti, Ddaani mwana wa mpologoma abuuka okuva mu Basani. Ne ku Nafutaali n'ayogera nti, gwe Nafutaali akkusa obuganzi, anyiye omukisa gwa Mukama, gwe lya obugwanjuba n'obukiika obwa ddyo. Ne ku Aseri n'ayogera nti, Aseri aweebwe omukisa gw'abaana, asiimibwenga baganda be, era annyikenga ekigere kye mu mafuta. Ebisiba byo binaabanga kyuma na kikomo, era ng'ennaku zo amaanyi go bwe ganaabanga bwe gatyo. Tewali afaanana Katonda, gwe Yesuluni, eyeebagala ku ggulu olw'okukubeera, era ku bbanga mu bukulu bwo obusinga. Katonda ataggwaawo kye kifo ky'otuulamu, era emikono egitaggwaawo gikuwanirira. N'asimbulamu abalabe mu maaso go, n'ayogera nti, zikiriza. Era Isirayiri atuula mirembe, oluzzi lwa Yakobo luli lwokka, mu nsi ey'eŋŋano n'omwenge, weewaawo eggulu lye litonnya omusulo. Olina omukisa ggwe Isirayiri, ani akufaanana ggwe, eggwanga eryalokolwa Mukama? Engabo ey'okubeerwa kwo, era kye kitalo eky'obukulu bwo obusinga.
era abalabe bo bali kujeemulukukira, naawe olirinnya mu bifo byabwe ebya waggulu.